Embeera ku ddwaliro ekkulu e Mulago esiibye Miranga na Biwoobe olw'abazadde n'ab'eŋŋanda z'abaana baafiiridde ku Freedom City mu kiro ekikeesezza leero nga baddukidde emirambo gy'abaana baabwe. Abantu 9 omuli n'abaana abato abavubuka n'abakulu mu myaka be bafiiridde mu kakugumuka akabadde ku Freedom City bwe babadde balwana okufuluma okulaba ebiriroliro era abadduukirize bakoze kinene okuddusa ababadde bataawa mu malwaliro agaliraanyeewo. Okusinziira kwa myuka omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano Luko Yesgire, abagenzi kuliko Ibra Kizito w'emyaka 11, Nazara Itmati nga ono tategerekese myaka, ne Daniel Kibuuka w'emyaka 14, ng'omulala ategerekeseeko lya Cynthia n'omulala ategerekeseeko lya Viola, omulala ye Shafiki Muwongo w'emyaka 10 ne Nakatumba Margaret w'emyaka 29 wamu ne Maria Namyalo w'emyaka 27. Ibra Kizito ne mwanyina Nanzama Idmati nga bazaalibwa Dr. Isma Seruli baziikiddwa leero ku kyalo Obuyenge mu disitulikiti y'e Butambala. Nze nabakoza swabula nafiiddwako mukwano gwange eggulo yambuzeeko ne munoonya akaawo n'ambula tugenze okukeera ku makya nga bakebera mu swimming pool nga batugamba yafudde. Julius Katongole naye omulanga gwaffe gugenda eri bannannyini ba Freedom City n'abantu abalina ebifo ebikyakalirwamu. Abategesi b'ebivvulu lwaki bagenda okukuba ebirooliro bino tebasooka kutegeeza abantu ne babagamba abalwadde embeera bweti mwenna muveewo kubanga abantu babadde balowooza bamasasi babadde balowooza bomu ate bannannyini Freedom City ekitwewunyisiza n'olwo tebasibyewo batulagiridde bulagirizi mugende mmwe Mulago mugye emirambo gyammwe. Omubaka w'Amakindye mu Paalamenti w'Amakindye Ssaabagabo mu Paalamenti Dr. David Serukenya asabye poliisi ekolagane n'abategesi b'ebivvulu erambike Abadigize ku bifo ebisanyukirwamu mu matumbi budde abaana abato baggyibwe mu bifo ng'ebyo okuwala ebiyinza okugwawo n'omulundi omulala. Kati omwana ow'emyaka 12 omwana ow'emyaka 8 ssaawa 6 ogw'ekiro aba anoonya kyebweru ti n'omuzadde ne bw'abeera mulagajjavu nga oba azze naye omusirikale olina okugamba nti abaana abato badde ebweru olw'ebintu ebigenda mu maaso obuseegu n'okulaba nga eggwanga lyaffe ligenze lyonooneka. Nalabye abantu abali ku byuma by'enguudo ku bbali ng'abantu bayitirivu nga tewaliiwo kuregulatinga na kulaba nti ani ayingira ani atayingira. Omubaka Serukenya agambye nti abaana abasukka 40 bakyanyiga biwundu n'okutuusa kaakano olw'enjega gye baaguddeko. Abaana be naakabalako abafunye obuvune abali mu malwaliro ninawo namba y'abaana nga namba 5. Then abantuukiridde kubafudde awo waggulu wa Freedom City tuyitawo Pida famire emu efiiriddwa abaana 2. Then Egangu ku Lusozi famire emu bagenda kuziika Kakumiro abaana 2. Then waliwo ne besobodde kutwala mbagambye bagumiikirizeko ssaawa nga 8 ambulance ng'ekomyewo abaana bafudde suffocation nga tebassa abaana baalinnyiddwa. Security yabadde erina okuteekawo emizindaalo erange egambe tugenda kuba ebiriroliro ssaawa bweziti abantu bamanye nange kyali kintuuseeko ddako baali bakuba nga baziika obuwanga eruweero ne bakuba amasasi nze nasooka okudduka bambaka bubasi nga sitegedde kuba babyogera mu Luswayiri kati bw'oba tolanze n'omuntu omukulu asobola okudduka. Abazirambazira aba programu entanda ya Buganda ey'omwaka 2022 mu butongole leero bakwasiddwa ettaka lyabwe libawangudde era ne banjulwa ne wa ssentebe w'ekyalo okuli ettaka eryo. Ettaka lino liri ku kyalo Wagaba Lusanja mu ggombolola y'eka kiri mu disitulikiti wa Kiso era abazirambazira abasatu okuli Munnabuddu Buwemba Julius yawangula entanda ya wano wamu ne Stephen Maseruka Guludde ne yawangudde entanda diaspora ey'abakulu nga abeera mu Abu Dhabi ne Anita Namusoke yawangula entanda diaspora ey'abato ng'abeera Bungereza. Bw'abadde abakwasa ettaka lyabwe ku lwakya Bassa omukwanaganya w'emirimu mu bibiina ebigatta abawuliriza ba CBS Godfrey Male Busuulwa akubiriza abantu okwongera ennyo okwagala olulimi lwabwe obuwangwa n'ennono kubanga bwe bugagga obw'ensibo. Kati ssente bwe tukwanjulidde abataka bano abantu babaze mu kitundu kyo abayekeddwa Obwakabaka bwa Buganda CBS wamu ne Home Coin Properties abafuuse abatuuze. Twagala kwebaza bannaffe aba Home Coin Properties olw'omutima guno omulungi n'enkolagana ennungi mamma yanja tulina ebbanga tutambuje naye mu bintu bingi okutuwa ku kino ekyaleero kyolaba tebadde byangu naye era tubiyiseemu tubivuunuka mwebaza olw'ovumbu alina n'okwagala Obwakabaka bwa Buganda n'enteekateeka. N'olwekyo mukama wange abakulu abo mbakwanjulidde era mbakukwasizza batuuze bo mu kitundu kino.
Abazira ba Kyabasa olumanzi okukwasibwa ettaka lyabwe beeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka yalengerera ewala n'atandikawo leediyo eno ebatuusizza ku bibala bino. Wemba Julius omuzirambazira w'omwaka 2022 ndi musanyufu nnyo kubanga olunaku olwaleero nzize n'enkwasibwa ettaka lyange mu butongole bene mwebaliza ddala ebyansusso olw'okubanga yafuna ekirowoozo ekiteekawo Kyabasa ate Kyabasa yaleeta pulogulaamu eno etutuusizza obuwanguzi. Nze Maseruka Steven Guludene omuzirambazira w'entanda diaspora omukulu nga mpangalira mu kibuga Abu Dhabi ekya United Arab Emirates nawangudde entanda ya Buganda diaspora era olunaku olwo lwe natandikira ddala okumanya nti essanyu libeerayo mu nsi ne neesunga okutuuka ku lunaku lw'enkuuka olwabadde olunaku olw'eggulo. Nze Rita Nabaseruka muwala wange eyawangudde ettaka yenna Musooke Anita ndi musanyufu nnyo olw'okuba nti twatuuse ku buwanguzi tuwangalira Bungereza era Anita ye yabadde omwana omuto eyawangudde. Luwanga Charles Mayanja Senkulu wa Home Connect Properties Limited kampuni yawadde ebyapa by'ettaka eri abazirambazira yeeyanzizza nnyo Ssaabasajja Kabaka n'Obwakabaka olw'okumuwa omwagaanya okubeera ekitundu ku pulogulaamu entanda ya Buganda. Ku lwa Home Connect Properties obweyamu bwaffe eri Obwakabaka bwa Buganda eri ekitongole CBS FM n'eri abantu bonna aba Buganda ne Uganda yonna okutwaliza awamu tetusobodde obutuukiriza. Tebibadde byangu naye Mukama atusobozesezza okutuuka ku buwanguzi buno era nange nengata idoboozi kuba nange okuyozaayoza abawanguzi bano era nembaniriza nnyo kuba tibafuuse famire ku Home Connect Properties. Home Connect Properties ffe wano bwe tufuna client n'afuna ettaka okuva mu estate sizaffe afuuka wa Luganda ku ffe era ensonga yonna ekwata ku estate tukwatira wamu byonna ne tubigonjoola. Lukyamuzi Kenneth ssentebe w'ekyalo Wagaba Lusanja ettaka ly'abazirambazira gye lisangibwa agambye nti guno omukisa gwennyini okuba nga yagenda okusuza abazirambazira ab'omwaka 2022. Mboozaliza mwebale kuwangula mwebale kutuuka ku buwanguzi kwebaza kukuba nga wakkiriza sebo n'oleeta abantu abo nange babeereko mu bitundu byaffe byeno olowooza nze ani Keni nange mbeereko mu mwaka ganti yawangula ettaka 2022 ali mu kitundu kyange ekyamazima nsanyuse nnyo. Nsanyukidde ddala beebaza nnyo aba CBS beebaza nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala kitegeeza naffe ekitundu kyaffe kirinako wekigenda okuva ate kibeeko ne wekituuka. Alipoota ekitongole ekivunaanyizibwa ku bibalo mu ggwanga ekya Uganda Bureau of Statistics Wobosi eraze nti newankubadde ebbeeyi y'amafuta eyongedde okukkakanako okunaabuuka kw'ensimbi kukyali waggulu n'ebitundu 10 bubiri mu mwezi oguwedde ogwa Desemba 2022. Alipoota eno envannyuma eraga nti emiwendo gy'ebyamaguzi newankubadde gyakkakanyeemuko okuva ku bitundu 10.6 ku buli 100 mu mwezi ogw'e11 omwaka oguwedde okudda ku bitundu 2.2 ku buli 100 ebisale bikyali waggulu nnyo. Magoba Godfrey akulira ebyembalirira mu kitongole ekya Ubosi agambye nti kino kivudde ku miwendo egy'ebintu ebirala okweyongera naddala emmere ey'obuwunga obwa kasooli, omuceere, ebijanjaalo, amazzi agattapa agakozesebwa waka, ennyaanya n'emmere ey'amatooke n'ebirala bingi ebikozesebwa mu nnaku enkulu. Kino kiviiridde ddala era ku kibinja kya kowa omuli ebintu naddala obuwunga bwa mwogo obwalinnye ebitundu 15 twakizudde nti ssente ya food potro yasinze okuba n'emiwendo egya wagguluko nga giri ebitundu 13 n'obutundutundu 2 okuva ku bitundu 11 n'ebitundutundu 9 neddirirwa Arua mu kyokubiri yabadde n'ebitundu 12 n'obutundutundu 4 yasinze okuba n'emiwendo emikakkamuko yabadde Kampala high income. Aliziki Lubega omukungu mu kitongole ekya Ubosi yakubiriza bannayuganda okunyiikirira okulima ennyo emmere kikendeeze ku bbula lyayo mu ggwanga. Juliet Nakayenga nga naye mukungu mu kitongole ekya Ubosi era nga mu kugumbya ebibala agambye nti emiwendo egy'ennyumba oba ebisale by'ennyumba ezisulwamu nayo gyeyongedde. Agambye nti kyo kikendeddeko bwogerageranya n'ekiseera kye kimu mu kwota ey'omwaka ey'okusatu. Ono agambye nti kino kisinze kweyolekera mu bitundu eby'ewakiso Nakawalubaga ne Kawempe era nga kyavudde ku bbula ly'ensimbi eryeyongedde mu bantu ensangi zino. Ennyumba agasulwamu emiwendo gyayongedde okukka bwe tuba tugeraageranya omwaka 2022 n'omwaka 2021 nga gyonna tugasse wamu gyaseemu ebitundu 3 n'obutundutundu 4 kye tuyita -3.
5.4 bogerageranya n'omwaka ogwa 2021 gwo gwakamuko ebitundu bibiri. Kati ate bogerageranya Desemba w'omwaka guno eno kwota y'omwaka guno ne Desemba y'omwaka oguwedde nti emiwendo era gyayongedde okukka ne gikamuko okuka wansi obutundu 5 n'akatundu kamu oba kye tuyita -5.1 bogerageranya n'okukka wansi ekitundu kimu n'obutundu 3 oba -1.3 gye twafuna Desemba y'omwaka oguwedde. Manya obuvuna obuddo obw'eddembe lyo tonyigirizibwa ddembe lyo ery'obwebange ddembe lyakutuusibwako Sahara Muchuzi Mixi akanzaali akazitoya envaazo ne zifuna obuwoomi obusukkulumu saako Sahara Tangawizi Tea amajani agawa kyayiwedde kende naye n'afuna obuwoomi obutagambika byakakasibwa UNBS nga biri mu maduuka gonna. Omuwandiisi wa kooti wa ddembe okusazamu ekiwandiiko bakuntumye nga munnamateeka Magirani Kazibwe bw'annyonnyola. Omuwandiisi wa kooti abaafulumizza ekiwandiiko kyonna kye bayita bakuntumye ng'akiwadde Wannyondo wa kooti ayina obuyinza nga Wannyondo wa kooti tannaba kukiteeka mu nkola oyo omuwandiisi wa kooti okuyita ekiwandiiko ekyo era n'akisazaamu ng'awa ensonga nti yakiyisa mu bukyamu oba waliwo ebitaatuukirira bulungi mu mateeka ebitaagobererwa nga ekiwandiiko ekyo ky'abakuntumye kiweebwa Wannyondo wa kooti. Ssaabalabirizi w'ekkanisa ya Uganda kitaffe mu Katonda Dr. Samuel Stephen Kazimba Mugaluwa wanjagidde bannayuganda okussasira ku nkola ey'obumu mu mwaka guno omujja 2023 kuba y'enkola yokka egenda okuyambako Uganda okusenvula. Ssaabalabirizi Kazimba Mugaluwa asinzidde mu kusaba okulusooka omwaka 2023 ku Lutikko Namirembe n'agamba nti enjawukana n'okusika omugwa biviiriddeko ebizibu eby'enjawulo mu mwaka 2022 era kino kisaanye okulwanyisibwa mu mwaka guno omujja. Okubeera obumu omwaka guno Katonda tuyise tubeere bumu bwetwe tunaagera mu maaso ate nga ffenna twagala emirembe n'okwagaliza emirembe. Katonda atuyise omwaka guno wakiri tubeeko be tuteekako akaseko abantu nga bakaabye mu maka gaffe wabeerewo akaseko. Katonda kyavudde atuwa ebirabo buli muntu alina kyamuwadde ate wano agambe ono yamuwa okulunda onamuwa okuba omubuulizi buli omu alina kyeyamuwa ate ssebo Katonda kyeyakuwa ekyo kyosiimanga towalirira kufuna kuira ebyabalala. Kati gojja kwegomba abasajja nga ffe abawanvu n'ogamba sayizi y'akazimba njagala omanye ebizibu by'abawanvu. Ssaabalabirizi era asabye gavumenti bannakyewa ne bannayuganda bonna okuteekesirako kuyambako abataliiko mwasirizi mu mwaka guno n'abakuutira n'okuba n'okukkiriza okukira ku biriwo. Omulabirizi w'e Namirembe ekitaffe mu Katonda Wilberforce Kyoluwalira akuutidde bannayuganda okussessira ku kukola ennyo n'okufaayo okutakabanira enkulaakulana. Gubeere mwaka gwa kukola nnyo. Engeri ez'okuweebwa obuweebwa ng'ekkanisa oba wano oba walala wonna tuyinza obutazirowoozaako nnyo era tuleme kusuubira muntu alijja nga yeetisse ffe ne tumutikkula. Kitwetaagisa kukola n'amaanyi gaffe gonna ate Katonda asuubiza okuwa omukisa emirimu gy'emikono gyaffe. Kale nno Katonda abawa omukisa abakuume era atukuume nga tutambula omwaka guno ne byonna Katonda byatutegekedde mu gwo. Mukama atuluŋŋamye era mu kutambula kwaffe nga buli we tutuuka tusobola okugaana Mukama yatubedde. Ebyo nga bikyali bityo bannayuganda basabiddwa okwesonyiwa ebibatabudde mu mwaka oguwedde ebifuusa ekyambika omuli engeri obuluvu efubitizi n'obutaagaliza babyesonyiwe mu mwaka guno omujja 2023. Bino byemu ku ntanda y'ebigambo ku ntanda ebasibiriddwa abasaserdoti abakulembeddemu ezimu ku mmisa eziguddewo omwaka omujja 2023 ku kigo ky'omutukuvu Yuda Tadewe Wakiso. Bano abakulembeddwamu Reverend Father Ron Mubiru akulira okuyitibwa okw'enjawulo musazekkulu eri Kampala bagambye nti wakati mu mbeera ng'ensi yonna eyita mu mwaka omukadde okuyingira omwaka omujja buli muntu asaana ayingira omwaka omujja ng'alina essuubi eri okuwangula mu buli kimu.
omukama jatu omukisa kyetuyita essuubi lingi libadde liwedde bantu olwa covid olwa ebola olwa accidents olwa drone abantu basibwa n'ebiringa ebyo kakati bwe twaniriza yezu mwaka guno kakati omwaka gutandise era abantu ffenna tuli mu ssuubi nti omukama ajja tuyamba byonna bigende bulungi tuyozaayoza era tukulisa abantu mwenna okuyita mwaka guli ate ne tuyingira 2023 bingi bye tuyiseemu tubimanyi era tusabe omukama atuyambe twongere okwagalana twongere okubeera nga buli omu ayagaliza munne era nga buli omu alumirwa munne abakulembeze baffe nabo batulumirwe naffe bakulemberwa tulumirwe bannaffe. Father Mbirwera nga ibwana mukuru w'ekigo kino agambye nti amaanyi g'abantu okutuuka ku bye baagala gali mu kwekiririza ne mu bye bakola n'abasaba abakkiriza okwegayirirako omutukuvu Papa Benedict wamu ne Father Francis Xavier Lubanga yaliko bwana mukulu w'ekigo kye naddangira abavudde mu bulamu bw'ensi eno. Amawulire ge twafunye agakakasiddwa ekereziya nti kitaffe Papa Benedict ow'okumi yafudde awo nno tumusabira omukama omwoyo gwe aguumuze emirembe bye yakola birungi bimugoberere ate ne ye mukwano gwaffe Father Francis Lubanga akabenje gwe kaatuze tumusabire munnaffe naye awummule emirembe byonna bibaddewo ng'omwaka guno guggwako n'abalala abantu abafiiridde mu bubenje ku nguudo ez'enjawulo bangi tubakwasa omukama kubanga batusoose busoosi ffenna gye tulaga awo nno tunakuwalira naddala eri bambi abafiiridde mu accident obubenje bubadde bungi. Omulabirizi wa Central Busoga kitaffe mu Katonda Wakula Patrick asabye bannayuganda okukola ennyo omwaka guno bawone obwavu. Wakula Patrick abadde akulembeddemu okusaba mu kanisa All Saints Iganga gy'agambidde nti omwaka oguyise gubadde gwa bizibu byereere obwavu n'endwadde. Joni ebirimu obuyeekera obw'abaana abato era abali ku mikutu gya WhatsApp mubala n'abaana abo abato bebadde mereere ng'abaana abo boogera Olusiraamu nakinaki. Aye ekiri kuvaamu kino oluyisi n'abaana okuba nga tuli kubatoola gano bajja okuba ati mbu eriyo amasomero agali agasomesa Olusiraamu baatwika abaana bayime babatwala nga niyo olusi oli bajja abaana mubaleke basomere gano ni mwebene amasomero agali muno musobole okuba n'enteekateeka mwafuna omusomesa asomesa Olusiraamu yasomekeza abaana Olusiraamu mu masomero ago twegale ebikola ebitulina ebirungi twabisa mu bibi twabisa mu bireeta obulumi twabita mu kufiirwa gati gaabina byonna tuli baganguzi kubanga tunjire mu mwaka nenda okubendeza omwaka ogulimu okuteekateeka okulungi nenda okubendeza omwaka ogulimu okupulaninga obulungi ogulimu okumalirira ku kyosaze okukola nenda okubendeza omwaka ogulimu okusinza Katonda omulala yenka. Ebyo nga bikyali bityo abagoberezi ba Kristo bangi beeyiye mu ekereziya Lutika ekitovu okwetaba mu misa y'olusooka omwaka 2023 ekulembeddwamu omwepiskopi w'essaza ly'e Masaka kitaffe Seruferusi Jumba Edward Tomusange Kayinja. Olunaku luno olusooka omwaka mu ekereziya Katolika lubeera lwa nnyaffe Bikira Maria nnyina Katonda era nga lwe lunaku olw'okusaba emirembe mu ggwanga. Bwabadde akulembeddemu ekitambiro ky'emmisa omwepiskopi w'essaza ly'e Masaka Bishop Seruferusi Jumba asabye emirembe okubukala mu ggwanga ne mu nsi yonna kyokka n'agamba nti eggwanga teriyinza kubeeramu mirembe ng'amaka tegatebenkedde era nga tegaliimu mirembe n'agamba nti kino nno kiviirako n'abaana okudduka awaka ne bagenda ku nguudo z'omu bibuga. GPS tulambika okunywerera mu kisinde nga tugenda mu bulamu obutaggwaawo ye si bwe tusinza naye ye yatusongera ku mwana we kigambo yeefuula omuntu n'asula mu ffe omulamuzi w'ensi n'eggulu kabaka ow'emirembe era egitaggwaawo era ne ŋŋamba nti tusabire nnyo eggwanga lyaffe okusookera ddala ffe abakkiriza na buli mutuuze yenna ow'omutima omulungi okubeera n'emirembe mu mutima emirembe egyo girabikire mu maka abaana baffe baleme kuddukira ku nguudo z'ebibuga nga balaba wakati wali mirembe era n'enjoli z'olugero olugamba nti ekembi ekusuza ku ntujjo abantu balaba oli ku mukolo osanyuse obudde bugenda toddaka nga balowooza nti ssanyu lya mukolo ogwo so ng'eka weewala kulumwa biku. Asaasidde nnyo abakristo olw'okufa kwa Papa Benedict ow'e16 gwagambye nti yakola ekikolwa ekyakanga ensi yonna nti awummudde obwa Paapa n'agamba nti yasigala asabira ekereziya. Bishop Jumba agambye nti Papa Benedict abadde muwummuze kyokka kati awummulidde ddala. Mu ngeri y'emu namungi w'abakristo yeeyiye mu ekereziya ekimaanya okusoma emmisa ey'olusooka omwaka era nga lubadde lwa kusabira maka.
bw'abadde ayigiriza mu mmisa eno Reverend Father Kigwanye agambye nti amaka amakristo amatuufu gasimbira ddala kwagalana mu maka nga buli omu agumiikiriza munne. Bw'atyo n'akubiriza abaami nti mu mwaka guno omujja bayiga okuwaana ku bakyala baabwe n'abakyala nabo bwe batyo, n'agamba nti amaka ag'engeri eno tegayinza kubulamu mirembe. Tomusange Kayinja ku lwa CBS Masaka City. Abamu ku bannamukadde abakuliridde mu myaka ne bakateyamba mu kitundu ekya Nnyendo Mukungwe mu division eya Nnyendo Mukungwe mu Masaka si basanyufu olwa gavumenti n'abakulembeze baabwe ku mitendera gyonna okubasuulirira mu nteekateeka zonna eza gavumenti. Bannamukadde bano basinzidde mu maka ga munnabyemizannyo era mu nnabyankulaakulana Lubowa Javiira Sebina ku kyalo kyali kyalugo ku lunaku lwabwe lwe yabateekeddwa okubabudaabuda n'okubagabula ekijjulo n'okubakulisa omwaka omukadde 2022. Nze Joseph Samula Salongo nina emyaka 85 n'emyezi 2 naye omukulu Sebina byakoze byewuunyiza nnyo nga n'abantu abagagga balina miliyoniya tebabikola. Bannabyabufuzi babadde tebatufaawo naye nga tutuwulira sente amawanga amagada gayamba abantu naye nga ebintu bikoma ku dis nga situbifuna emyoga ne Paris modulo byonna situbifunangako. Manya gange nzera olensi y'Obukenya Salongo zalibwa ku mutala guno twagala tuwa enguudo tetulina kubo lituyunga mitala wali. Nze Nansuluga Kaswa bannange ekintu ekikoleddwawo mu Sebina sikirabangako bukyankula kutuuka wa omuntu omu n'ayimirizawo ekintu kino sikirabangako azaalibwa namugumu. Lubowa Javiira Sebina Ssenkulu w'ekitongole eky'omumutwe mu nteekateeka eno ekya Lubowa Sebina Foundation agambye nti abakadde mu ggwanga bangi bayita mu kusoomoozebwa naye nga mpawo afaayo. Bw'otunuulira bano abantu be tulina olaba abantu ba myaka 7 naye nga bambi embeera bagoyezza kakati kitegeeza nti kali ke bagamba ke bawa kuva ku myaka 8 ako bano tekabayamba. Ekyokubiri ebintu bingi nnyo abakadde byandibadde bibayamba okubeera mu bulamu obweyagaza naye nga tebinaba kusoboka kubaweebwa naddala ebikwatagana n'ebyamalwaliro eby'embeera y'ebyenfuna nga bwe biri. Omwami wa Kabaka w'essaza Buddu Pokino Judy Muleke ng'akiikiriddwa omwogezi w'essaza Buddu Muhammad Musa Matovu Kigongo yeebazizza Lubowa Javiira Sebina olw'obuvujjirizi bw'alaze era bw'azzaakola eri essaza n'Obwakabaka bwonna okutwalira awamu. Weewale okubeera omusajja omuntu mulamu okwagala essaza lyo Buddu okwagala Obwakabaka okuwagira enteekateeka zonna ng'oggyeko palish oba essaza oba Obwakabaka naye omuntu nga mwami Lubowa n'akola omukolo tigwabaki gwabakadde. Omuntu okuweza emyaka 8 n'okudda si kiki tikyangu era osanga n'abakulembeze nga tebannalowooza